Omulembe gw'ennaku zino we twakulira emyaka mingi naye sikirabanga ekikangabwa nga kino sikirabangako omuntu kukyawa munene amutta. Ahimbisibwe Benon ng'ono ye mutabani w'omugenzi agambye nti kojja waabwe ono aludde ebbanga nga balina obutakkanya ne nnyina era ng'entabwe eva ku kibanja kya kitaabwe nga tayagala maama alime ku kibanja kya kitaabwe kati omugenzi kubanga ye mwana muwala teyaweebwa mugabo wano okutuuka lwamusse nga yeeyambisa ebiso. Abatuuze ku kyalo kino bagamba nti zibadde ssaawa nga 7 ogw'emisana kwe kulaba nga Kaliza Fat ng'alumba muganda we ono w'abadde atudde mu ssenta kwe kutandikawo okumukwata nga bw'amufumita ebiso mu kifuba nga bw'amulangira nti naggaana okulima ku kibanja kino naye towulira okutuuka lwamusse era abantu bagenze okuwaddawaddako okumutwala mu kalwaliro akali awo okumpi ng'amaze okufa. Ssentebe w'ekyalo kino Lusiba Muhamudu ng'ali wamu n'omwana w'omugenzi ayimbisibwa Benon bategeezezza nti Jane Kolujelo ebiso 6 ebimujje mu budde bimufumitiddwa mwannyina Kaligiza Josephat. Ng'ensonga eri ya kibanja kya kitaabwe kati kitaabwe yafa kati abalenzi tebaagala omukazi akole alemeyo ate naye kati wano talinawo musajja. Neggulo omukyalo oyo yantuuseeko nga mwannyina oyo amuse nga yakava okumukuba n'andaga ebijambiya byabadde amukubye ne mugamba leka tujja kumutwala ewa chairman Nkole. Kati mbadde siriiwo nga ndikasambya kwe kuwulira nti mwannyina amuse naye entaba evaawa ku kibanja kyabwe. Mboli yasoose okumujja n'ejjambiya wagimujjako eggulu nga kirabika ono yasigala nga kimukola bubi atolwayo najja n'ejjambiya ayagadde ogw'okumutema abatuuze ne bagimujjako kati kwe kudda wano ewaka naano ng'akambe wazze n'akambi oli olw'okuba nti ye musajja amukwata akambe n'akamujjako asooka akamutunga wano mubeere wansi n'addamu n'amufumita wano waggulu ne baŋŋamba mama wange afudde tebamufumise kujja amufumise afudde adde nenkwata piki nenzija musaba bamusitudde bamutwala ku ddwaliro omutuufu ase omuka ogusembayo nga ntuuseewo we yakomye nga takyasobola kwoga talina kyasobola okukola nga mutuufu era ng'afu. Bannyonnyola nti entaba weevudde kye kibanja kwe babadde balimira ekiweza yiika 5 ekyabalekerwa kitaabwe. Ssentebe Lusiba agasseeko nti Kaligiza yalagidde mwannyina okwesonyiwa ekibanja kya kitaabwe era obutaddamu okukolerawo kalimu konna era ekiddiridde kuggyayo kiso okutuusa lwamusse. Ekibanja kino ekikaayanirwa era ekituusa okuttisa omuntu kiri obunene bwa yiika 5 zokka era nga poliisi omulambo eguggyeewo n'egutwala mu ggwanika ly'eddwaliro e Mubende nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.